7, 8, 9. Okulonda kw'abakyala ku bukiiko bw'ebyalo kutandise leero wonna mu ggwanga nga bwe kyalambikibwa akakiiko k'ebyokulonda. Nakawojjura Margaret Nekesa Bena. Wabula mu bitundu okuli Muganzirwaze kisangibwa Kazo na Bweru ne Nansana zooni ey'omusanvu 81 zigenze okuwera ssaawa nnyange namba y'abalonzi ntono ddala ekiviiriddeko abakulira ebyokulonda mu bifo bino okuggalira abamu ku balonzi ebweru nga babalanga obutakuuma budde. Kino kijja abalonzi abamu mu mbeera. Twayonoonya obudde bwaffe tuzze okulonda tuli bakazi baleese abaana b'amasomero. Abaana b'amasomero balina bizibu ki ebibatwala ewanna abakyala. Wano ssaawa 4 ku geeti ne batugaana okuyingira. Lwaki batuganya okuyingira okulonda? Tukabayiza muno yakatuka essaawa 5 kitundu ne bamuggulira nga n'okulonda kwatambusajja. Kiki kye tuliko akalulu tukaddemu. Mu kujja nga tewali aliwo ne tuwandika abantu abakoze ki ababaddewo. Tutandise okulonda ssaawa 5 n'ekitundu. Ekitakkirizibwa kuba tulina otandika okulonda ssaawa 5 dakiika 2 tumale ssaawa 5 dakiika 3 mu 5 bakiganye netulamu ne tulonda ogwokubiri netubala ali nga tebali muntu kyankalanya. Nansana omu ku beesimbyewo ku tiketi ya DPC Senansubuga atuuse n'okugaana okukkiriza ebivudde mu kulonda ng'agamba nti tebibadde birambulukufu. Abaana abo bazze nga balina endagamuntu naye nga mu kitabo tebaliimu. Bwe batandise tuwulira bagamba nti buli omu akapapula ne ID ye mu ngalo ne national ID mu ngalo ne bajja ne babajjako endagamuntu ne babayingiza mu register y'ekyalo. Siina kye ngenda teekako mukono wadde n'ekimu okuleka nga akalulu akakoze eki kaddiddwamu. Abaana b'amasomero beewandiisa era tewaliwo omwana atali mu kitabo ng'era ba mu zooni yaffe kubanga balina ndagamuntu balina buli kimu ekiboogerako. Bo abawanguzi boolesezza essanyu. Abamu ku bakyala abalondeddwa ku bukulembeze mu bifo eby'enjawulo baliko bye boogedde. Abakyala tulina ebitusoomooza bingi mu maka ng'obutabanguko, abakyala beetaaga okusulako mu byenfuna. Kati mu nsonga eyo tusobola okukwatagana n'abakyala wamu n'abakulembeze abatuliko mu maaso. Nze ndi mumativu olw'ensonga nti tugenda kukuuma ekyalo kyaffe bulungi. Obuwanguzi bwange butegeeza nti kye baagala bakimanyi. Tebabadde bakuttira liiso wabula bazze ku point. Nkoze bulungi nnyo. Sifunya nvuganya kibadde kirungi nnyo. Abakyala abasinga tebajjumbidde kulonda kuno era ng'abamu ku betwogeddeko nabo bakyesigamiza ku nkola y'okusimba ku migongo n'obutaweebwa budde bumala. Gamba kikosezzaamu olwokuba tebalina kitegeera balabanga nti bwe nnonda ng'olitandabye mba neewaza empalana. Ennonda y'okusimba ku mugongo ekosezza nnyo abantu era kyova olanga abantu abamu tebazze. Batyo balaba batyoga nti gundi tomwagala so oluberebere tebyaliwo nga ffe tulonda busobozi. Okulonda kw'abakyala kubadde kumaze ebbanga. Aaron Mukama, NTV Akawungezi.